njakala okubategeeza mwenna abatudde bano mukimanyi nti omuntu aloota atalootangako wanika omukono guga nti nze nesirootangako kakati ekyo kyekirooto kyo mukama Katonda kyonooba akuwa ekirooto naye enzivunula y'ebirooto endabirwamu y'ebirooto nduddewo nga sijja kunnyonnyola ku birooto kati ngenda kunnyonnyola ekirooto kyo gwe wennyini wewe ansa wawe wayavuwalira wa woobonaabonera wa lwaki toyina ddembe kubanga Katonda Namugereka yatuwa akawompo era bw'osanga omuntu omugezi baga nti gundi oyo akawompo ke kakuba kitegeeza omulyango gwe muggule kakati muyina ekirooto kye muloota Katonda bwe yatonda ensi yagikwasa omusajja omukulu bamuyita Kabaka Bulamu Kabaka Bulamu nti Katonda ampadde obulamu era mwennyini mugamba nti obulamu bwe bugagga kakati ate oba omugagga asula naawe oyina omukka gwossa nti mukasa oyo Kabaka Bulamu nannyini kyeru nannyini kwerula oyo gwenze naye okubannyonnyola musajja mukulu Mukasa musajja mukulu Kabaka Bulamu musajja mukulu kinene kubanga omuntu atunulira amabala gano agali mu nkinga eno n'atunulira amabala gano agali mu Bwamusoke n'atunulira ebbala lino eryeru n'atunulira ekitundu kino ekyakiwanuka n'atunulira obwerufu buno obwakabaka Mukasa enkinga eyo nannyini kukingulula ne yeerabira ekirooto kye nti mmwe mwennyini mugaa nti obulamu bwe bugagga ddayo eyo gambe munno nti obulamu bwe bugagga kakati kitegeeza nti bw'obeera ng'oli mulamu ng'olina Kabaka Bulamu obviously obeera mugagga mu magezi obeera mugagga mu ssente obeera mugagga mu myaka mu kuwangaala obeera mugagga mu kutwala abaana ku ssomero obeera mugagga mu kirooto kyo bassebo ne bannyabo Kabaka Bulamu ayita mu kirooto ayita mu kwolesebwa abakyala tunuulira nammwe abaami oyo omuntu ajja nakwatira ku ttaka nga weebase noka nti ekintu kinyigiriza munange nga naali wali sisobola kumuyita naali wano sisobola kumuyitaba nakiri ku mulyango munange emampulira naye nga sisobola kusituka omugagga abazze oyo sebintu oyo Kabaka Bulamu ekyo ekintu nekikunyigiriza ekyo abazze Kabaka Bulamu jjajjaffe omugagga sebintu omugagga sebintu nannyini bbanga nannyini ssente nannyini mukyala nannyini nsimbi nannyini mmotoka emmotoka eyo enzirugavu gy'oloota eya Kabaka Bulamu emmotoka eyo emmyufu gy'oloota eya Kabaka Bulamu emmotoka eyo enjeru gy'oloota eya Kabaka Bulamu emmotoka eyo eya kyenvu gy'oloota tuleera gy'olaba ng'eri ku kolansi gy'oloota bassebo ne bannyaba ebirooto ebyo ekirooto kyo omugagga aba atuuse naye ani akuvunulira ekirooto genda ku ssimu yange teekako ekirooto 0772623884 genda ku ssimu yange teekako ekirooto kyo 0704002898 teekako ekirooto kyo oŋŋamba nti Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligawesa nziza okunnyonnyola ekirooto kyange obuulire mikolo ki gye nnina okukola omulongo oyo ajja nankwata oyo Kabaka Kinene oyo ajja nantuga obudde ekiro munange mbadde simanyi nti mugagga nze mbadde nnwana bulwanyi nakyo kati ekirooto ekyo omulongo oyo omutereeza otya era omusiba otya era omulongo kyasiba teryasumulula nekyasumulula teryasiba ekirooto ekyo kyendoota ekirimu Kabaka Bulamu obulamu mbufuna ntya nembeera nti obulamu bwe bugagga naawe nembeera nga gwe luli nakulaba e Wales no nenkulaba e Bungereza luno nenkulaba wano kakati juzi wabadde Geneva otambula otya ku nnyonyi ng'otambulira mu business class bassebo ne bannyabo teryagaba bugagga nga tabulina teri abikkisa Kabaka Bulamu nga tamulina kubanga tugambye obulamu bwe bugagga kati gw'obikkisa otya Kabaka Bulamu ng'ate oli mwavu lukyolo naawe osaba guwamma nga weerabira
obugagga obujjawa obwo bwowaako banno sebintu oyo nannyini bintu byawaako abantu gw'obujjawa obikkisa omuntu nga naawe weeyo kyankuta bassebo ne banyabo omugagga waali gamba munno nti omugagga waali gwe tolinda nti Ssaabakabona ndabulaamu gamba nze njagala mugagga ansemberere kitegeeza ngagga wali bantu ba Katonda leero ndeese bugagga ekirooto waliwo omuntu alootanga omulalu amugoba ng'alaba awa omulalu walagi ng'alaba awa omulalu omuggu ng'alaba omulalu amugudde mu kifuba oluusi nga mukazi naye ng'alaba omulalu amukwata n'agamba omulalu yankwata ate omulalu nga oluusi n'ogenda okugula ennyumba n'ogisangamu omulalu n'omulaba ku kkubo ng'asitamye kasasiro bagambye agaba nga mulalu oyo kabaka bulamu kakati oli gwejaga bamweyana oyo Ssewamala oyo kinene mbaga nti oyo ye kabaka bulamu kubanga obulamu bwe bugagga kakati waliwo aloota ekintu ekiddugavu ng'omusajja ayambadde ebintu byonna biddugavu obanga muddugavu naye ng'ali bwereere omusajja oyo muddugavu ali obwereere nga munene oluusi nga mutono nnyo naye ng'ali bwereere agenda okugugumuka bw'ati nakambadde ndaba omusajja naye nga bwe ntula waggulu simumalayo bwe ntula wansi simumalayo sisobola mwetegereza naye ng'omusajja oyo ayagala kwegatta nange munnange omusajja oyo ayagala kwegatta naawe akomawo okugattako obulamu okugattako obugagga tayagala kwegatta naawe kukozesa mu mbeera mbu sekisi oba weeyambule nkwagale naye ayagala okugattako amaanyi n'obuyinza amaanyi g'obulamu gatonda namugereka g'ensi n'eggulu kati gw'ogenda bakwambulule ogenda bakwateko ekitambo bannayo omugagga omugoba gamba munno nti omugagga omugoba kakati omugagga oyo gwogoba oyo loodi gwogoba omuddugavu oyo wa black nabategeeza nti teri kala yonna gy'osobola kutabula nga tolina black kati mu kiddugavu ekyo mwe muli eddembe ne munyeyo etunula kiddugavu kakati kabaka bulamu oyo nannyini kiddugavu wabula amaanyi ago ani asobola okunnyonnyola ekirooto ekyo ddamu nti ye Ssaabakabona kubanga yalina omugagga obubonero bulaga kuba naye ye mugagga ansi ogiwulidde bassebo ne banyabo genda ku ssimu leero nabaga nti ngenda kubinnyonnyola mpola mpola kubanga abantu mundagidde ku ssimu namuga naye Ssaabakabona obwavu ne tulaba senga kulanama mukyusa kino jjajja ssente gye tugenda batugamba tubikke tubise ekikoyi kirina amabala 7 bw'obisse wamugabula otya leero ebintu ntera n'embigaba ntandika okunnyonnyola eddagala ly'omugagga n'enkola mulaba mutya mbinnyonnyole ku live oba mbireke kitegeeza ayagala obugagga alina kunnoonya ngati munzizeebu oba mbunnyonnyole bassebo ne bannyaba ekiddugavu ekyo kabaka bulamu ng'ali mu kiddugavu amaanyi ago agakunyigira mu ttaka gw'omukazi amaanyi ago agakunyiga weegatte naye gw'omusajja okulya ng'ogenda okwegatta ne mukazi wo naye ng'amaanyi tosobola kusituka amaanyi gakuggwamu omugagga yaleeta dde obugagga naye oli mu kwebuzaabuza tomanyi kyakkola kubanga walema okunoonya Ssaabakabona oba walema okunoonya ekiggwa kye basobola okuyambiramu ku kitundu ekyo eky'obugagga ndiwa ne babaseekyaga nti naye omuloodi olwaleero atutabudde leero byayogedde birala nnyo bassebo ne bannyabo kyenjagala okubategeeza ekirooto ekyo twatandise n'ekigambo nti ekirooto kyange kyakalina akasajja kali akagagga kalina ennyumba y'amadaala kalina ennyumba waggulu akasajja kali akagagga kalina guloofa mwoyingira akasajja kali akagagga kalina bangalu ogusajja guli oguddugavu buli we gujja maama guba guleesa obugagga buli we gujja guba guleesa obulamu ndoota ndi ku nnyanja nga njituddeko amayengo gantwala amasagazi gantwala gakunkunguza era ndabira ddala nga ndi ku lyato
Mukasa avuga atya kale vuga nagenda navuga obwato jajja avuga atya gwe kale vuga nagenda navuga obwato oli ku lyato olaba oseeyeeya aleese obugagga ennyanja yeetakalira olaba oli ku lyato oseeya naye ani annyonnyola ekirooto kyo bajjajja ani annyonnyola ekirooto kyo ani gw'olootolola nyensi okulaba ebirooto by'abantu nga bisusse n'abagambye nti essimu yange eri 0772 623 nembagamba essimu yange eri 0704 00 2898 essimu ezo bw'oziyitako ogenda kuteekako ekirooto kyo ngenda kujja nkunnyonnyola mpolampola ekirooto kyo ate munange byangu kubanga guli omusambwa gwa Kabaka Bulamu nakulaze nti Mukama Katonda yakutonda olina obuki obulamu era bw'ogwa ku nsi bw'oti ng'oli bwerere n'okaaba ne bakufuuwamu omukka ogwo n'okaaba era omwana bw'atakaaba titugamba mukazi nti kakulike kakati mu kukaaba okwo abagamba nti ojja kunkaabiranga nze Kabaka Bulamu nkuwa ekyokulya ojja kunkaabiranga nze Kabaka Kinene nkuwe obugagga bw'olina okuba nabwo nze kinene batenda bwe nkuwa ebinene byange bakutenda nga bw'owulya mu ntenda nze kinene nnyumba bwe nkuwa ebyange baga nti ennyumba y'akasiita oyo e Masaka ennyumba ya Ssekyondo e Masaka ennyumba ya Kawagga ennyumba ya Mukajanga ennyumba ya Ndugwa ennyumba ya Seguya ennyumba ya Muwonge ennyumba ya Nasaka ennyumba ya jjajja wange ennyumba eyo mwenva ennyumba kubanga eri mu kinene ennyumba egaba obugagga ulira bwe balikodinga live bonna kati basembedde basebo ne bannyabo ennyumba eyo eya jjajja Kinene eyo gye bayombeka eya jjajja Ferusanja Lombeka Ndawula Gogombe Ndawula Kisanja Ndawula Ssekisaka Ssemwezi obugagga bwa Kabaka Ndawula Guludene Ndawula Katyonsanze Ndawula Serugula Miryango eyo nti baligotisanja omusoga bw'aliita nti balikwata bisanja ng'oyiseemu akayimba mwakawulidde ndawulayita ndawulalulira musanja ndawulayita ndawulayita ndawulalulira musanja ndawulayita oyo Kabaka Ndawula Guludene mulimu mu bisanja ebyo mulimu Kabaka Bulamu omuntu bw'afa mulimu Kabaka Kinene gwe towulira baga tugenda twabadde mu masanja ga Jjumba towulira nga baga twabadde mu masanja ga Jjumba aba yakoze embaga oba aba yafudde aba yafudde twabadde mu masanja ennyumba y'ebisanja yani ya Kabaka Bulamu mwabasamira Ndawula musamira Kinene naye kiri kinene jjajja Seki kimutemera atemera ne kimuwaako ejjembe eryalubowa kiri kinene kimutemera atemera ne kimuwaako omuzimu gwa Sseziwa olumala okugutwala emagombe kiri ekinene nga kiguta nga kigukomawo nga kuga nti nkolera Mukama wange nanti nkolera Kabaka ontegedde bulungi kiri kinene ekyo kikabaka kituula nti nze ndi kinene nnyumba nze ndi kinene batenda nze ndi kinene kyawanga nze ndi kinene kya ttaka nze ndi kinene kya nsimbi nti gundi mubede omusaada mubba kakati oyo jjajjaffe kyekirooto kyoloota ndi mu kusima ekigambo kirooto ebuziba njagala kubabuulira Nono TV eyina programu zange naye eno programu sigikolangako ku Nono TV era njikoze leero ekinene ekyo twagala kigenda munda mu bunene bwakyo lwaki gwe toyina ssente kubanga mugundiyo mu jjembe lyo lino eryajjajja byuma timulimu waafu ya kituli
tibaji kuteramu wafu ya jajja ekinene batenda ye jembe lya jajja byuma eryo liddugavu litudde mu kiddugavu litudde mu bwakinene ejjembe eryo bwe baba baaliwunda nga baliwanga nga baliwanze mu bwakinene lirimu omuti gwe bayita omuvumbula byama lirimu omuti gwe bayita omutwala bafu lirimu omuti gwe bayita omusitula ttaka lirimu omuti ogwo gwe bagolaba bakozesa abo abasezi nga batambuza abafu ne batajja ku ntaana kugisiba lirimu amaanyi ga kinene agagayita omufu n'avaayo bwe bagayita omufu n'avaayo gwe tolya babaga nti abasezi baba bagagga kubanga balina omusambwa guli ogwa kinene ekyo ekijja ne kikunyigira wansi kyokwata kyoyita ekitambo nti kikutembye munnange bwe kikutemba ogaggawala bwe kikwata naye ng'amaanyi ago obeera simple loud and clear nga bw'olaba Ssaabakabona ng'ate oyina ssente bantu ba Katonda njagala okubabuuliramu abatudde wano live abategedde ensi etambulira ku maanyi ga mirundi ebiri etambulira ku maanyi ga jjajjaffe kinene batenda oyo kabaka bulamu kakati agenda okuwa essente azikuweera mu kitundu kino eky'obwerufu ng'omaze okuva mu kiddugavu noyerula novuga emmotoka enjeru noyerula novuga emmotoka enzirugavu noyerula nozimba ennyumba nogitumba White House noyerula mu ddaala lya kabaka bulamu tumukyusa netumujja mu kitambo netumujja mu bwakinene ennyumba netumuzza mu kirooto n'abeera simple munnange naawewuka nga tebakuwadde lubugo tebakuwadde kibbo tebakuwadde kambe tebakuwadde empiima naye nga munnange oli mugagga ssente ovuluja mu ki nvuluje gwe yategeera ekirooto kyo ekyekisajja ekyekikazi kubanga tulina kinene tulina maama nabinene tulina kabaka bulamu ne maama nabulamu timumumanyi era omwaliro guno gwe tuliko bakuyita omwaliro gwa nabulamu agufuga yejjajja Mukasa kituuma nannyini mayengo era kyovuga nti amayengo g'ensi gankuba amayengo ga n'omwana yennyini bw'aba ava mu lubuto ayita mu mayengo ne bw'oba ogenda mu ttooyi wowulira byoyo kuluma aba ayita mu mayengo kakati amayengo g'ensi ani agakuyisamu oye kabaka bulamu kitegeeza gwabuzza ekibuuzo ku kirooto kyo ngoga nti kakati ddala bino byonna byendoota ne bwendoota kintu gabeera kabaka bulamu kubanga tonnafuna muganga asobola kugirayo byebuziba ng'ayogera ku kitundu ekyobusawo kuba kati nze ku kitundu ekyobusawo ku kitundu ekyobulaguzi ku kitundu eky'amaanyi njagala kubabuulira abo ababikka n'akugamba bikka mu bbala eriddugavu obikke mu bbala eryeru obikke mu bbala erya kyenvu omusambwa guno gubukale gutuule ng'ogubisseeko ofuneko amanvuli k'otandikirako wali owuliddeko omuntu akubulira puroguramu bweti nti mukubikka tujja mu kino nkooyo kubalaba nga mukaaba nkooyo kubalaba nga muli baavu noonya nga nkyalina agoogera kubanga bassebo ne bannyabo nze ŋŋenda kuwummula sigenda kuwummula kufa naye ffe twerire ku ssente ekufuukira ennaku ekufuukira okudaaga nti omusajja bwe yawummula buli kimu kyonna ffe twakivaako situkyafuna puroguramu ze ng'ate ne boogenda ku Nono TV oluusi nga n'abaziddukanya nabo babyeviirako dda kuba nabo mbaze okubawa ekkubo njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo tuve ku by'okwogera teriiyo musawo wa kinnansi ayina abantu bamwetoolodde nga bali bulungi ng'Abassaabakabona ekyo nakyo ntera obbasibirawo ssente ne mbaga nti muleete baleete oyina abaana 6 12 b'okozesa gwe bajjeeyo nga ttiimu yo efaanana ne ttiimu ya Ssaabakabona ogenda bawulira bwe bagwambiko the truth ge mazima kubanga omusambwa twagutegera nze tosobola kunsemberera n'osigala ng'oli mwavu ate oba yeggwe Ssaabakabona anti waliwo okubeera Ssaabakabona baaba naye ng'omuntu tasobola kwogera olw'okuba nti ffe tuinfluensinga abantu tukomyewo n'ekitundu eky'ekirooto nti gw'aloota ekintu nga kikunyigiriza aloota embwa nga zikugoba embwa za musambwa ng'ogere ngere
bwogere omusambo ogwo baguyita mpoobe ye ng'ombe gye nasoose okukola ki okufuuwa empoobe kakati mmwe baamaca abakatandika okutegeera obujjajja bw'omuyitira ddungu n'omuyita omulimu gwe kyekitundu eky'obuyizi naye nga yempoobe awooba yenna agenda waddungu kyova olaba nti ekiggwa ky'ejjajja muwanga kiina empagi nnya emu eba ya kyenvu ya musoke endala eba myufu ya kiwanuka endala eba njeru ya mukasa endala eba nzirugavu ya ddungu omusambwa gwa kabaka bulamu oyo akukwatira ku ttaka ng'olaba embwa zikugoba embwa zikuluma oyo bamuyita jjajja ddungu bassebo ne banyabo kyekiri ekinene kimaze okusoolamu akatono ke bayita ddungu kati olwo kagenza okuyigira ofa obugagga eno puroguramu ya byanfuna atayagala byanfuna giveemu atayagala byanfuna togoberera naye gwawulira ng'oyagala okubeera obulungi gwoba ogoberera puroguramu ya leero ey'omusajja omukulu kinene batenda oyo jjajjaffe walumbe oyo kojja w'abaana najja kulera oyo kabaka bulamu n'akuggyako n'ogaya amayirungi n'onywa enjagayo n'ovaako naye osanga omulasita ng'alina oluviiri lwe yalukola bulungi akola ebiiso akakola akalya nebamukuba naye nga ssebo mugezi nga wakabi nga naye gwe wanywako kayaga katono n'ovaako kubanga yakuteera omusamba guli ogwamaama nnakayaga omusamba ogwo ogw'ebirumbirumbi ogwo oguvaamu ekitundu nga ye ebirumbirumbi mubimanyi ŋŋende mu birumbirumbi genda bassebo ne bannyabo omusamba ogwo gw'ebirumbirumbi gujja ku ssaawa 9 nga zigenda kuwera 9 gutambula ne maama nabinene maama nabinene atambula ne maama namambya kusalawo maama namambya kusalawo yasalawo kyonooba omusamba ogwo gw'ebirumbirumbi gutambula ku ssaawa 9 omubeera amakyusa nga bakyusa emisambo egyakoze ekiro gikyuke gidde gikole emisana kati abo be bagenda n'ekirooto kyo nga bakitwala ku mmeeza y'obutonzi bwe wosanga omusambo oguyitibwa kiwanuka ne guwanika naye oyo bamuyita kiwanuka ki kuba wali nabagaye ku ndawula gogombe kati oyo bamuyita kiwanuka ki oyo ekiwanuka ow'ennyondo akoonakona ebintu ebyo nyondo kali abugallo gy'oweese kali abugallo gy'oweese kiwanuka oyo ow'ennyondo n'akoonakona ensonga ezo n'azigabanya n'azitwala ow'omusambo omukulu ogukulembera kinene omusambo ogwo baguyita kawagga gwe guwaga ensimbi zino gwe guwaga emaali eno gwe guwaga omukisa guno kawagga yawaga obulamu mu ggwe kati oyo yali mu kale akabbulu akatulako maama ayitibwa Namirembe kati emirembe ne giryoka gidda mu ggwe n'agenda n'omusambo oguyitibwa Mbakadde bwe tugatta emisambo egyo 9 bagiyita emisambo egy'ebirumbirumbi gye muzuukukira okunaaba ekyogo eky'omwenda gye muzuukukira okunywa emmindi gye bayita serukeera omusambo ogwo ne gukulembera omusajja omukulu Kawumpuli kkubo n'agutemera ekkubo kakati ge makubo ago gwaloota ng'otambula mu kkubo tiriggwayo aloota ng'oli mu masaŋŋanzira aloota nga buli wootuuka ku luguudo lwa kolansi odda ku lw'ettaka kubanga oluguudo lwa kolansi basebo ne banyabo waliyo kolansi omweru luguudo lwa kabaka bulamu buli wooloota ng'otuuse ku kolansi lwero oluguudo lwa kabaka kinene kati buli wooloota ng'otuuse ku nnyanja bakuvuga ku lyato bwe bulamu bwe bwerufu naye tuyinza kubiddamu tutya nga tubiiseemu mpolampola kwe kunyweza omusambwa guno kwe kutegeera ekirooto kyo n'ojja noga nti nze ekindeese kyekisajja ekinneebakako ekindeese kyekisajja ekiŋŋaana okwebaka n'omusajja omulala yenna nze jjajja buli wendoota ekirooto nga waliwo omusajja nneebakako munange n'omusajja gwe mbadde naye agenda kati ekisajja kiri kiba kireese amaanyi ng'ennume ng'ezze okuwakisa enkazi okufuna olubuto kiba kireese amaanyi n'obuyinza kubanga wayita mu bukyalo obwo kati nga buliko omusajja buliko entonyekeze buliko amaanyi ag'obutonzi nga kyetonda aleeta ettondo okutondamu obugagga n'eddembe omusambo egyo gisigala giyita mbadde buziba wa birumbirumbi tugende mu maaso yongereyo bassebo ne banyabo
nga tunyonyola ensonga zino tuzinyonyola ogendako ebuziba abantu abalowooza nti tuli mu sitaani abantu abalowooza nti ebintu bye tukola si bituufu waliwo omulangira Jjuuko Munnabuddu zinaga nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa omusajja enaloota ekirooto nti ye Semmuli omumuli ogumumulisiza ensi eno ate ayinza atya okubeera Semmuli nga n'erinnya Semmuli takyalyeyita bassebo ne bannyabo luno lumuli si lwe luno baaba ennyingo bbiri lubeerawo ku kiwuwano era muno mwe muva erinnya erya Semmuli olumuli luno natandika okubeera nalo nga nina emyaka 13 mpaka leero ne mu mmotoka yange tirubulamu ne mu nsawo yange tirubulamu era bwe nkwata mu nsawo yange oyinza okulaba nga nzijamu olumuli luno kakati olumuli luno Mulangira Jjuuko okutuuka jjajjawo okuga nti oyo alina erinnya erya Semmuli sebo erinnya ndimanyi nze Jjumba Lubowa aligaweesa Semmuli omumuli ogumulisiza ensi eno tewaliwo nsonga lwaki erinnya sirimanyi ng'ate Tonda Namugereka yalimpa nendimanya nyinza okulaga awantu wano awalala omuntu ayinza okulowooza nakanti nedda olumuli olwo alukoze eki njagala otulule baaba kano sikampeera muno timuli Damula Siyoni kakati tugende ewalala Damula ono talimu kipapula Siyoni kakati katuddeyo kiki kino baaba nalutaddemu leero kiki kino baaba nalutaddemu leero luno sirweza nabbo myaka emeka kakati bassebo ne bannyabo njagala kutegeeza Omulangira Jjuuko erinnya Semmuli Sinzali teriiyo jjajja kye yali agambye muntu kumpita nga sikyemanyiiko bassebo ne bannyabo mbadde njagala kola clarification ku Mulangira Jjuuko Kabona waisu agambye nti naye Ssaabakabona tiyeerabira kale no Omulangira Jjuuko mukwano gwange bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza tuli ku musajja gwe bayita Kabaka Bulamu tuli ku kigambo ekirooto kyange kitegeeza nti bw'ofuna ekisajja ekikwebakako kitegeeza nti bw'ofuna ekirooto ng'emmotoka ekutomera era oba ogenda kudda mu bwakinene bw'ofuna ekirooto waliwo ekirooto amayembe ente olaba ente zikutomera nzirugavu myufu naye zirina amaki amayembe lyejjembe lino lye nayogeddeko eryabyuma nayogedde ku jjembe lino eryabyuma ng'olivuddeko njogedde ku jjembe ly'omusajja omukulu ani Lubowa nga bw'oliraba njogedde ku mayembe ago amayembe ge mayambi ge mazadde era ge makuumi g'empya ge gayamba ku mirimu gy'omusajja omukulu Kabaka Bulamu olwo lwonna tuteekateeka obugagga tuteekateeka ennono tuteekateeka okufuna tuteekateeka omuntu okubeera obulungi titugenda kuteekerateekera mwaka titugenda kuteekerateekera myezi 6 titugenda kuteekerateekera myezi 2 gwe jangu nkubule nti obadde obikka bulijjo wabikka eno bakulekerayo nnyinga eno ensonga tebaziteekamu njogeza ensonga tebaziteekamu nkuti ensonga tebaziteekamu nkati ensonga tebaziteekamu nsimbi kubanga ensimbi eno waafu ey'ekituli okugiyita waafu nti obutundutundu bwonna bw'obadde ofuna buggweyo okugiyita ensimbi jjajja kwe kuddamu okusimbako ensonga okuddamu okusimbako layini okusimbako entonyekeze ennono ewuzi n'olukoba munkwasiza bulungi bassebo ne bannyabo kubanga neesanze nti obwavu buleetedde ddala abantu kati amayembe gano ente ezo z'oloota nga zikutomera nga bagamba bakusindikidde amayembe ye bakuloga tugenda kujjako eddogo nga tuyita ku Kabaka Bulamu kubanga twategedde nti Kabaka Bulamu ne Kinene be baakwasibwa ensi eno Kinene yafuga ekiro omuli obutonzi Kabaka Bulamu yafuga okussa kw'omuntu yafuga obulamu bw'omuntu yafuga omusambo oguyitibwa mukasa era bwe tuba tukola nga tunaakola ensonga eyo tukozesa embuzi njeru mu bwamukasa mu kukakasa gaggabo mukukakasa muzadde lyo embuzi eyo tegaba bugabi luzaalo bukka embuzi eyo tegaba bugabi mukisa bukka embuzi eyo tebagisalako ddiba
kwe batula baneno gwe baba oyinza okusanga n'ekintu kye bayita kabaka bulamu Kambalaga abaliwana oyinza okusanga n'ekintu kubanga nyinza okyogerako ne mukiita kya muzannyo Kambalage ekintu kye bayita kabaka bulamu kirala nnyo basebo ne banyabo lino eddiba basebo ne banyabo liddugavu kyonga nditaddewo leero lino eririko n'ettaka bweriri liddugavu lino kakati bwegwa nti twetaaga mbuzi njeru kwe tukolera omukisa ogwo okwerula buli kimu nti buli mwaka ondaba nga nsalayo embuzi enjeru kuba mbadde mbategeeza embuzi enjeru eno yeyerula omuntu yenna tumukwasa emisamba nga tuyita mu kabakaani bulamu ye mukasa mwagala ki kitegeeza kyenjogera akola ki nkimanyi kakati bw'obanga otudde kalibaako nga mbwemuli ekitundu ky'obwerufu jjajja akwerulira kyovula ojja kusanga abaana ng'obalaba bato naye nga balina ssente obalaba balina sapule mbulago gw'olowooza mbuno boogera ku bayibuli naye nga bali ku kabaka bulamu kubanga kabaka bulamu si kusamira basabo ne banyabo kabaka bulamu ye mukasa ani atassa abalokole tebassa mwalabye abasiraamu nga bagenda kuhijja mweti mwalabye nga bonna beesibye ebifundikwa nga byeru bagendera mu kabakaani bulamu kakati njagala kuddayo mu kirooto njagala kubuuza abali ku midiya tusigaze eddakiika meka tukyali tulina eddakiika 2 njagala kubatuukira wano mu ddakiika ezo nzitemeteme nga Jumba Lubowaligawesa tuli ku kigambo ekirooto kyo mmwe abagamba nti Ssaabakabona obadde oludde otunyonyolera ebirooto kugaye genda ku ssimu 0772 teekako ekirooto kyo teekako obubaka bwo ngenda kwanukula mu bubaka obwo mu kirooto kyo mutegedde nti obugagga bw'omuntu bwonna ye yennyini yabulina buli mu kirooto kye oba akiroota bubi oba akiroota bulungi omwo mwe muli ennono ye nga Mukama Katonda bwe yamuteekateeka kati tuddayo ku kirooto wabula tibabalimbira mu birooto lwaki sitera kubinnyonnyola abantu tibabimanyi bwe mbinnyonnyola abantu bavaayo batandika okusomesa ekirooto kyo naye nga bamina ekyannyonnyola ekituufu 0.0 ate ne mutukyawa waliwo akagaali abantu nga muloota muvuga eggaali era muwandiika ku live kuno nga mugamba jjajja nga ndoota nnyo akagaali kati njagala otunuulira akagaali oketegereza nti ekyo kyekidduka ekyasooka mu Uganda kyavaawa eggaali eyasooka yava luddawa lwaki oloota eggaali eyasooka eyo yavaawa bassebo ne banyama gendayo kuba nsigaze eddakiika 2 gaziri 17 otegedde kati akagaali ako kaliko empaji bakuga nti genda musabo fukamira bwe baba bagenda okukwata ku mpaji timugimanyayo empaji ennene abalaba essabo lya jjajja Ndawula timwalaba nga ateekamu empaji ennene ey'omusambya nti jjajja asambyesambyeko ensonga ku mpaji eyo si kwe kubeera omulamula nti kwe kutudde obulamuzi bw'ennyumba eyo empaji eyo si yewanirira akasolya ku ggaali mukimanyi bulungi nti kuliko empaji kakati waliwo omuti omulabba baga nti muleete emiti tusereke emikomba gwogiyita mirabba naye gye emikomba egikomba enziro mu kika gwe timukimanyi nti eggaali eriko omuti timugumanyi ne tugenda ku kyoto ekyoto kya Lubaale nti genda okuma ekyoto kiri ku ggaali mwabaloota akagaali eggaali eyo eriko ennanga era ng'obwavu bwo era ng'obugagga bwo era ng'eddembe lyo eyo nnanga eggaali eriko ekifuba nti maanyi gw'olina okukozesa eggaali eriko amayembe eggaali eriko ekkaliya kye tuyita okukkaliza Lubaale nga bw'omulabye bw'atudde ku kaliba eggaali eriko fuluweero eyo
nyinza ogibalekera ne mugyennyonnyola naye eggaali eriko ekintu ekinene nnyo eriko omutego. Oyo jjajja Katega, oyo jjajja Kitezi, oyo jjajja Kitimba, oyo jjajja Lutuula, si gye emisambwa egiyita ne jjajja Ddungu ku ttale. Waliwo ayiga nga talina Lutuula. Kati Olutuula si gwe mutego, ogutega ensolo. Ku ggaali tikuliiko omutego. Bassebo ne bannyabo ku ggaali kuliko entebe. Ani agaggawala n'atatuula n'akajjala? Jjajja Ssekyo omusanga atudde mu lugalaamirizo. Kati buli w'oloota akagaali kavugibwa omusajja omukadde, omuzimu gwa jjajjawo ogwatwalibwa jjajjaffe Kinene Batenda, ogwatwalibwa jjajjaffe Walumbe, ogwatwalibwa Kabaka Bulamu, nti bamuggyemu omukka takyassa kati Kinene, gukomawo nga gutudde kagaali. Akagaali ako akajjajjaani Muwanga, kubanga kwe kuli obuwanzi. Njagala okulaga eggaali eriko kino kakati kino mu Luganda bakiyita batya? Lino baliyita eddenge wadde gwogiyita ng'ombe. Gwe tokimanyi nti luba eggaali eriko eddenge, eggaali eriko akade akalabula. Lubaale najja n'akuloosa n'owuli akade nga kakuvugira mu mutwe, eggaali eriko kengere. Bassebo ne bannyabo mwabaloota akagaali. Akagaali kaliko obuyinza bwa Kabaka Kinene, kubanga kwe kuli emipiira kw'olina okusinziira otambule. Ate akagaali bakapikamu omukka bwe bulamu, okyalimu omukosa. Bassebo ne bannyabo omusamize oyina eggaali, naye eggaali yajjajjaani. Kyova olaba nti abasamize ab'edda omusanga yagiwanika waggulu. Era Kabona Wasswa yagamba Nsubuga naga nti omusajja namwazika eggaali yange, namugaa nti bw'ogikuwa gireete ngiwanike ndigiwa omulala. Naye ssebo ye bwe yagitwala yatunda ntundi. Kati oli yali ye tamanyi eggaali eteekwa okubeerawo mu luggya. Naye kati gwe eggaali eyi eriko fuluweeroyo, eriko ennangayo, eriko ekifuba kyo, eriko olujegere. Mwe timukimanyi nga mugaa nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Timukimanyi nti obugonvu bwa Lubaale gyakoma okutulugunya. Lubaale embeera nga nembiroko okoze eki? Mirembe gya Mandwa mu Lumale eyo olutuulire. Mirembe gya Mandwa nti ogikubye oginiesezza nti werinda akaayo kajja mpola. Segulire Mandwa etuule nga byeyalagula byatuukirira. Ndi mugezi ng'omubuulire nga mubuulire. Olwaleero nze ne mbabuulira Kabaka Bulamu. Era mbasaba bassebo ne bannyaba abasawo, tofa ku recordinga programu eno gwe giricordinge, naye kolayo ekintu kimu, nsemberera. Ekintu kye tusinza okuzuula ku TikTok kuno, waliwo be bayita Lolo Modo. Kati nze ndi Lolo Modo wammwe, naye bwe mmala okubeera Lolo Modo wammwe nga by'osomesa bijja mu Ssaabakabona, ate kyokola kwe kuwalampa ate Lolo Modo wo. Kubanga omuntu atali mulungi tomukoppa, bw'aba mubi toyinza mukola ki? Kakati ate towalampa Lolo Modo wo. Ate tusaba nti nange nga bwe njogera ku Jjajja Sseeki, naawe bw'obeera ku live yogera nti Ssaabakabona ye Lolo Modo wange gwe tuyigirako, okipositinge abantu bamanye nti nedda tamulwana bulwanyi, yayogedde n'okwogera nti ye Lolo Modo we. Bassebo ne bannyabo fe okwogera ku bujjajja, okwogera ku basawo b'ekinnansi, okwogera ku bantu mwenna abakoze TikTok, abakoze emitimbagano, abantu abakoze obujjajja mwenna situboogerako mu lwakuba situlina bwe yakwogerako, wabula muli ba influencer tuboogerako olw'okubanga twebaza. Kati naffe olw'okuba siffe mwatusomesa nga ne gye twasamirira timwaliyo, ne bye tukoledde ensi eno timwaliyo, ne bwe twali tuteekawo puroguramu zino timwaliwo. Mutwebazeko nga Balolo Modo bammwe. Nga bw'olaba Kabona Kayemba Kyoto bw'aba ayogera era agamba nti Ssaabakabona, naye osanga omuntu nga kyokola kyakoppa, kyoteekateeka kyakola,
omukazi we neeyisa gye yeeyisaamu bw'ayagala ayise owuwe naye oluusi olumu bibalema olwa facilitation bantu bakatonda bwezi kakati ebintu ebyo bwe bimaliriza ate n'olaba ng'ate alinga akumanyiira so yaliga nti oyo yeroolo modo wange wadde simutuuka naye oyo yeroolo modo wange bassebo ne banyabo nga bayinfuluwensa nga baloolo modo bamwe mutwogereko nga loolo modo kubanga n'abantu bennyini baba bakulaba nti ekituufu ayoza mu kiri ate gw'ovumirira ate lwaki oyozaamu ekikye kitegeeza nti olwaleero njagala tujjeyo omukutu gumu nga gwali gusomesezza ku kirooto ne gunnyonnyola ebigambo byennyonnyodde olwaleero mwagulabayo baba kiryangu kubanga olw'okuba nti wabeerawo gwe bayita ensibuko nti oyo gwe tujjako waliwo kye bayita transformer nti oyo gwe tujjako kakati nange sinagaana kubanga katonda tannankaddiya mutwe tannanemesa okwolesebwa tikunaggwawo nemisamba ti kati influensi eyo bw'ogikozesa ate ng'ogikozesa omumanyiira bassebo ne banyabo bituluma kyetuva tuvaayo ne tubagamba bw'oba osazeho kubanga nze loolo mmodowo gw'oyozaamu ekintu kyo kale wadde tonjogeddeeko naye togezaako okumumanyiira n'ebigambo ebyo nti eggaali bwe nginnyonnyodde mu ntegeera y'akagaali ako nti akagaali kano bakapikamu omukka guno gwe bafuuwa mu mwana ng'azze ku nsi bwe rabaga nti omwana olugwa ku nsi bw'ati nga bamuggyamu ekirira kiri nga bakisika bwe bati bamuggyako nga bamufuuwamu omukka ng'atandika okukaaba ke kagaali ako kalimu ebbomba epika ebbomba eyo yeeno gyendeesa okuddamu okupikamu obulamu okuddamu okupikamu obugagga okuddamu okupikamu eddembe okuggyamu endwadde okubanga osobola okweyagalira mu bujjajjaabo ng'osobola okweyagalira mu buwangwa bwo era ng'osobola okweyagalira mu kirooto kyo kakati ebirooto byonna by'oloota mbizinze nembiddiza nannyinibwo kabaka kinene batenda walumbe kabaka bulamu oyo Ssewamala eyamalirwamu ebyensi neggulu nendyoka mbeera kifundikwa kya Ssewamala ku nsi eyo yenzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono eyina fulu package kati fulu package egibeera emikolo egikolwako gwasamidde naawe atasamidde buli omu baamuwa package eyiye nga bwolaba package y'ekiro teyingira mu misana n'ey'emisana teyingira mu yakiro kale nno bassebo ne banyabo nga njagala okufundikira nsigaze eddakiika mmeka 5 eddakiika ezo 5 nsobola okuzikozesa mu katundu kano akalala nti jjajja oyo kitaka kya nawansi jjajja oyo kitaka kya nawansi nti kitaka ate ali wansi kakati kitaka kya nawansi kitegeeza nti jjajja oyo ye kitaka nsi nga bwe bakuyita omutaka nsi waliyo omugagga atabeera mutaka muntu bw'abeera mugagga nga baga nti ogenda wa mutaka gundi kubanga ayina ettaka ate mugagga kakati ne bamuyita kitaka kya nawansi kitaka kyensi kakati gwe bajjajja ddala onoobeera otya muzigo nga toyina ttaka ng'ate wategeera kitaka kya nawansi agenda kulijja kwatamumanyi aliwe gwe amukola ki amumanyi je onoobeera otya mu nnyumba ng'ogipangisa olunagikoleramu bizinesi y'edduuka nga nannyini yakugamba agitunda kyofola nti ebintu byonna ebitundibwa ebintu byonna ebyalayisi obisanga wa musawo wa kinnansi kubanga yayina kitaka kya nawansi mama bisaso agambye nga tonnamwana mama bisaso wakajja buziku live mama bisaso mama w'abaana senga kulannama gwe mukazi weka omu bwati basebo ne banyabo kamabululu
Olutambi lukyuse. Agambye amazzi mu bathtub gawola tobuyanulwawo. Nzija maana bisaso kambabulire juzi nali ku live nali ku TikTok nendaba bawarehema Dr. Amiza. Dr. Amiza ngagandi bane nafuna omukyala eyanzalira abaana mukyala wange oli mulungi nnyo Rehema nkwagala nnyo simanyi singa saafuna mukyalo banayisenga kulanama oli mukyala mulungi senga kulanama nkwagala nnyo singa saafuna mukyalo saali badde nga nfuna abaana abalungi saali badde nga nsobola okusomesa abantu ebintu ebiri mu bwongo bwebiti nga sisobola kubinnyonnyola tubadde tunnyonnyola ku jjajja kitaka kya Nawansi kyova olaba nti omuganda ayooyoota amalaalo alongoosa ebijja kyova olaba nti omuntu bagaana omutwala mu ddwaliro naye ne balwanira omufu ne bamutwala ne bamuziika nga bamuzaayo oli owa jjajja kitaka kya Nawansi okufuna abataka era kwe tujja olugero oluganda olugamba nti abataka abaagalana be balima akambu kale nno bassebo ne banyabo abataka abaagalana bwe baba be balima akambu nga jjajja kitaka kya Nawansi oyagala ttaka oyagala poloti opoloti wagikoowa kati oyagala kibanja oyagala eka 10 oyagala kulima mwanyi oyagala kusimba bikajjo oyagala kubaako kyokola kyonna nga kikolerwa ku ttaka kituufu okoze ettaka likubuze jangu ew'omugagga Ssebintu ajja kubali abatamumanyi kuba bo tebayinza kuggwayo naawe gwamutegeera era bazadde bannange ekifo ky'okutegekera abaana mbasaba mutegeke abaana kati nze ekifo ky'okubazimbira amayumba ekifo ky'okubalekera amasinzizo ekifo ky'okubalekerawo ebintu ebiri awo bitalina puroguramu nze mbazuukusizza bwongo nga mbajjako enjegere z'obwongo omuddu ze baatusibako okutufuula abaddu okutukyayisa obuwangwa bwaffe owulidde bwe bapaakinga omusambwa bulamu owulidde Tonda Namugereka bwe yawa obuyinza omusambo oguyitibwa kinene owulidde Tonda Namugereka bwe yawa omuyinza omusambo oguyitibwa kitaka kya Nawansi kinene kyawanga kinene batenda kijjolooto najja kulera kojja w'abaana oyo nannyini lulira gy'oyita ambrukokodi eyo olulira lwe basala ku kundi oyo nannyini kulera mwoyonkera ebbeere oyo maama oyo kojja w'abaana oyo maama Nambi Nantutululu bakazi lwendo aliko ennambiko eno gye ntuddemu nga mbalambika ku jjajjaffe kitaka kya Nawansi ddala okyayinza omuyita ekitambo wabula bw'otamumanya akufuukira ekitambo akufuukira ekyokuula akufuukira olukokkobe akufuukira obutemu akufuukira obulwadde akufuukira omubbi asindika ababbi ne bamenya ennyumbayo kakati jangu tutereeze kuba mwemuli ebikondo mwemuli okuwanga mwemuli okusengula mwemuli okunyigiriza amaanyi gonna gali mu jjajjaffe Kabaka Bulamu ne jjajjaffe Kinene Batenda bantu bakatonda bweza njagala kusinziira wano nga sinnasaba saala esembayo mbakomezeewo jjajja Ssekyondwa ne jjajja Nassaka bwe banaamaliriza akantu balina akantu ke baagala okugamba bazzukulu baabwe akanasigalako wiiki ejja bwe banaamaliriza nkomewo n'essaala jjajja Ssekyondwa agenda mu maaso katonda w'abajjajja abawe omukisa mugende mu komenti muwandiike nti tukomezeewo ekirooto kyo bye munaasaba nga muyita ku TV zaffe zonna waliwo omukutu baguyita Ssaabakabona Museum guliko ebintu byonna waliwo Nono TV mugende waliwo SK7 Media mugende muwandiikeko bye mwagala mukulu Sankisi mukulu Kiza mukulu ka bonna bakasita bajja kuba basoma ebintu ebyo mukulu Pijo bajja kuba basoma ebintu ebyo bamanye nti programu eno gye mwasabye kubanga mwayagadde mbanyonyole ku birooto